Mukyalo ewaffe ye Kayunga Bugerere waliyo abasajja baali bamukwano ndowooza baali bazimba nga beeriraana bazimba ennyumba zaabwe eyo wansi wammanga eyo nga ku Kitoogo zizimu ku nyumba ezisembayo ndowooza n'otuuka ku Kitoogo kuba obeerawo ekitoogo wakiraba eri wansi naye buli lwe mba nfunye akakisa n'empitako eyo neebuuza bo mu bifo byonna byonna eyo gye basiima okuzimba kuba ziri ennyumba nnungi nnyo ng'olaba zandibadde zizimbibwa awantu gye watali wala nnyo bwe watyo naye ebyo nga biza ebbali bwe mba nzirabye ekisooka okujja mu bwongo bwange muli kuba bambi baafa ennyumba zaabwe ezasigalawo ngumu nnyo 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 ate nnene nnyo ate nga nnungi matiribona so buli bwe mba nga ngenzeeyo ne nziraba muli ne ŋŋamba nene ensi nga si nnyangu tukola ssente ne tuzinoonya ne ziwera ne tukola bye tukoze ne tugula amataka tugula byonna byonna nga bwomanyi ssente era byerina okukola newulugira ne tubirekawo bayidawe ennyumba ezo simanyi abaana waliyo n'abantu ababeerayo kubanze bwe ntuukawo ndabanga ziri ennyumba z'omu firimu eziri awo nga teziriiko bantu babeeramu naye osangawo nga balongoosezaawo ekimu ku kiraga nti abantu we bali naye Katonda alina ebintu byatterawo nga kagamba byo byakutukakkanya bukkakkanya tubirabe tukakkane bwe tuba tulina amalala ku nsi tugamba tubirabe tutegeere bw'aba twazisa obugagga bwe tulina okubukozesa mu ngeri ennungi tulina okuzimba amayumba yes tulina okugula amamotoka yes naye engeri ennungi gye nkugamba yeriwo engeri ennungi gye ntegeeza yeey'obuterabira abantu bannaffe Katonda obugagga bukwaziseeko n'oterabira ate aba ayisemu ggwe ng'ayagala omuyambire abantu be ye n'agamba wano kamuwa obugagga ajja kukwata ku banne ajja kukwata ku bantu ababundabunda ajja kukwata ku bali mu bwetaavu ajja kubanga asobola okufaayo okunoonya bannamwandu bamulekwa abantu ab'ekiti abagwa mu kiti ekyo kyonna bwekityo mu biti ebyo byonna eyo y'engeri Katonda gy'asanyukamu ng'alaba obugagga bw'atwazise wano ku nsi nga tubukozesezza mu nkozesa bwetyo kati kiri kyenkugambye ennyumba ziri zengenda n'endaba eyo ebyabe tuteerawo tulabe ng'alinga nga tugamba bwe nkwazika obugagga bwange n'otabukozesa bulungi neweefaako oba wekka kiri naawe kijja kukutuukako bwe kityo ojja kubulekawo mba mbukwaziseeko bwazisi bugagga
byansi bintu byansi tewali kye tuleeta tewali kye tugenda nakyo basobola okuteeka mu coffin yes netufaana batwambaza engoye ne batuziika nga twambadde naye tekitegeeza nti tugenze nabyo n'olw'ensonga eyo Katonda bw'abanga atwazise obugagga bwe tufeeyo okuyamba bantu bannaffe abali mu bwetaavu obw'engeri ez'enjawulo ate nno bannange kankuwulireyo akanyuma kaakano omanyiza ebiseera ebisinga mu bwavu bwange nemanyi naye akakatono kemba nako ntera nnyo okunyumirwa okusharinga nentunula nendaba nti kati munnange ono mulaba nalabika 5 zino zeninamu mulaba atunulanga ayagalayo 2,000 oba 1,000 nenkwatako nemuwaako netusharinga akatono naye nze mulimba mpulira bulungi nnyo nga ndaba nti munnange gwe mbadde ndabanga yeetagayo obuyambi muyambi nina engeri gye nkiwulira mulinga mpulira bulungi mba mpulira nga nina emirembe nawo nenyongera okikakasa nti okugaba kuwooma okusinga okufuna bw'obanga togabangako nga toyambanko ku muntu ayetaaga obuyambi osuwa kigezeeko olabe ogenda kukiwulira muli ne bw'oba olina ekirwadde kikuluma owuliranga ekirwadde ekyo nga kiwonye olw'essanyu eryo lyoba owulira muli nga olifunye nga simanyi na bwe nnyinza kinnyonnyola naye kirina engeri gye kiwoomerera muli nga mubulamu bw'owulira okugaba akwogabye okuyamba nga kikwongedde obulamu essanyu mu mwoyo n'ebirala bingi stress ebeegenze isa stress relief okugaba gye bagenda okunoonyeza biri byesimanya bishawa gel ebyokunaabako mbuga ejjeko stress kola ekyo ekyanguwa gabira ku banno abeetaaga obuyambi bwo nze nsaba kimu Katonda azinjazike esente azinjazike ate nno mubungi kuba njagala kuyigiriza abantu mu ngeri gye tulina okukozesaamu ssente nga Katonda azituwadde mu ngeri ennungi mu ngeri ey'okwagazisa bantu bannaffe Katonda ebiseera ebisinga tubeerawo abantu baba batulaba n'ogenda ku kanisa n'osaba n'oweebaza Katonda naye ng'ebikolwa byo tebiriimu Katonda yenna yadde ng'abantu bakutunuulira ne bagamba naye omusajja ono omukazi ono ku kanisa anoonyaayo ki nga bakulaba bakumanyi weeziri ssente wezirina omanyi ssente bw'oba ozirina tobula ne bweweekwekereza n'ogamba nze kaneefuula atalina era osigala olabika tukutegeera nti omusajja oyo alina ssente naye mukodo abantu tubakyayisa Katonda olina akutunuulira n'agamba bye biba nti bwe bityo
ebyokwagala Katonda bwe bibeera bw'olina okuyisa akasente koyina akangi nga tosobola kukwatako oweeko munno ali mu bwetaavu. Byokoze byonna bijja kufaananako nga byenkugambye ebyennyumba ziri zengenda n'endaba eri. Bannannyini waazo nali sibamanyi, nakula mpulira nga babanyumyako bunyumya, ate bo balabika baali basajja balungi bambi, kubanga emboozi gye mbawulira babanyumyako nnungi, sigiwulirako nziro. Ekyo kye kimu ku biraga nti baali balungi. Kubaffe abantu ku nsi twogera kye tukumanyiiko, kye twogera woofiira bw'oti bw'oba obadde ng'oli musajja oba omukazi ow'empisa eri awo ensiiwuufu, era tufe twogera ekyo kya butonde, tosobola kugaana bantu, ekyo kya butonde. Naye Katonda bw'aba akwazise ku bugagga bwe, bukozese bulungi. Yamba abantu banno. Nange bw'anaaba abunjaziseeko nga bwe mbagambye akatono ke ninawo bwe mba n'ebbiri nga munnange ayagala nnyo ekikopo kya caayi kya 10,000, 10,000 ndumuwa n'ensigaza 10,000, n'ebbiri zonna neesibako zaaki. Nate bwoga bweyongera emikisa okugiggula n'okugula enzigi zonna, Katonda anayongera okuyira kuba kulabye byakuwa obugagga bwakwazika obutuusa kwabo abaali mu bwetaavu, n'akuyira. Bayida wenze buli bwenga banfuna nnyo, ekyo nkyewuunya. Ne bwe ziba ziganye buganyi mu bizinensi yange, nonda mba ntambula n'engira n'engwa ku bizike n'olunda emitwalo nga 5. Ebyakatonda byewuunyisa. Mugezeeko olabe akatono koyinawo, tandika okubeera nga wetwalako n'ogabanya n'owa ku banno abo boolaba abeetaaga. Ate bw'oba olinawo omusimbi omungi nga Katonda yagugwazika, wetoolozeeko, gabira ku bali mu bwetaavu. Awo Katonda agenda kukwongera bingi, akwongere n'ekirabo eky'obulamu, onyumirwe obugagga obwo bwakwazise. Yes, mbaagala nnyo, akuume Mukama Katonda. Tovaawo. Subi Hope YouTube channel. By the way, mbebaza nnyo okusaba olw'okuba nti musubscribinze ku channel yange Subi Hope. Kati olwaleero mpezezza ba subscribers 1,000. Yes, mbeyanza nnyo olw'ekyo. Mwebale nnyo, mwebalege, temujjangu musharinge video bwange. Bukasharinga olina alabako naye n'akanyumirwa nga naye asubscribing bwe kityo. Naye nga okugaba okwetoolako ku bye tulina ne tuwa abali mu bwetaavu nsonga nkulu nnyo. Omutitimbi gw'ensimbi ogwo omungi gw'olina, gabirako ku babundabunda abali mu bwetaavu. Kyekyo akuume atakumira mpeera. Tovaawo.